ne bantu nga tebakikiriza naye kyokubera nti no tebakikiriza naye nageze nezuula nengamba bandi sasobodde kwesimbawo kuba member of parliament nabadde nsobola okujjayo oshimanyi Shamim Malende bw'ogeraageranya Shamim Malende ne Catherine Kusaasira byanjawulo ate musinga amaanyi wali ojja mukubaka ate erinnya nalikula kyemmanyi nabadde alizimba zimbi nze ndirina Nuupu y'amaanyi wanje Nuupu y'amaanyi Nuupu ebadde nga bwegambye perfume eri ku foomu toyinza kuŋŋamba mbu nno nti Nuupu ate esinga eyabeesije simanyi FDC Nuupu essaawa eno eri ku foomu naye terina class waliwo class tewandisuubidde nti Malende yandikozesezza ekyansi nakuba akalulu toyinza kusimbawo Catherine Kusaasira ne Shamim Malende n'ogamba mbu Shamim Malende ayinza okusinga Catherine Kusaasira kubanga ekisookera ddala Bobi Wine bw'abeera wali n'alenga Catherine Kusaasira tayinza kulonda Shamim Malende of course alina kulonda Catherine Kusaasira kubanga Catherine Kusaasira amumanyi he knows me than Shamim Malende. You understand? Ayagamba wadde kale party naye Catherine asinga kati lwaki tewajja mu biseera biri nosalawo ojje mu bino ate ng'okyendese mu biseera bino kubanga nasazeewo nagenza okulaba nga mbutuufu nina olulimi lwange n'ensuula nze okusingira ddala singa kumanya Swahili in language nsinga nnyo okumanya Oluswahili okusinga olulimi olulala lwonna kati nagenza okulaba nga ta East African Parliament esinga kwagala Swahili than any other languages like nga English oba olulimi olulala oba Luganda naye ng'esinga kwagala Swahili nengamba ate kati Swahili mumanyi nnyo nakulira mu barracks ndi kana Kambata ndi mwana w'amagye ndi mwana wa mulwanyi lwaki sigenda nesimbawo and His Excellency asinga kwagala nnyo Swahili singa any other language tolowooza nti nno zeleti mu NRM nga bamala ddokwakadiya kubanga I'm one of the staunch supporter of NRM kubanga bwe manza ngasobodde okuzza President Museveni mu buyinza kitegeeza nze nsinga nze President Museveni yes of course njagala okebere wantu gye nagenda nga nnoonya akalulu door to door nga ngenda nga ba-t-shirt abatuze basekerera gye wantu gye twasinga okusinga nga abawagizi ba NRM gye wantu gye twasinga okuwangula kati toyinza kuŋŋamba nti gye banzikiririzaamu gye batamanyi nnyo ne mbagamba please vote President Museveni nti ne bakiwulira ne bamulonda nti siri w'amaanyi mu NRM suba teri ansinga kubanga ndi mukazi w'amaanyi President Museveni muwagidde ebbanga ddene NRM gye wagidde ebbanga ddene so nkyebaliza Katonda okuba nti omukulembeze wange njagala yagenze era size leeti kubanga bateekawo basapoota ba NRM abasinga eddala nze twatunda myoyo tolowooza nti listen to me nze nga Catherine Kusaasira natunda mwoyo waliwo omuntu bwagamba nti oyo minisita gundi ogamba yeye naye obagamba nze bwemputa polisi ku street omuntu ategeerawo nti oyo Catherine Kusaasira siriko kubuuza kitegeeza twatunda miki myoyo kuba nti bwemanga apagira omuwagizi wange omukulembeze wange President Museveni nga gwe ate tosobola kuvaayo nga ggwe kitegeeza mba kusinga kati olina okunzikirizaamu era nsaba abantu ba caucus abagenda okubanga basimbawo abantu abo I want you to vote me mbasaba mumpagire naye kyensinga okukakasa ate kyensinga okumanya President Museveni he is behind me agenda kumpagira kubanga akimanyi mbaddewo ku lulwe ate nkyaliwo ku lulwe ate neera kubanga akimanyi agenda kuddamu okwesimbayo agenda kukoma ku ballot paper is coming back on ballot paper myaka 36 tegimumala Museveni akyasobola kakati waba akyasobola ngaffe abawagizi be tukyaliwo kitegeeza ate nnyina okugenda mu East African Parliament wagambye bakkuba enkokola era mu NRM Museveni